Yes, nkwandiriza akadde kano oli otya gwe na followinga Faali TV nenkwebaza negamba nti kiwakola kyo kyakabi nnyo kubanga wasubscribinga n'onyiga kade. Baby we Brenda Miles ebifaananyi ebifulumiza ku social media. Brenda agamba nti yetafuddeyo oba omusajja yeegaana omwana yagamba nti omwana wange nnyo okubanga mbeera naye abantu bakyuka mu nsi muno. Brenda si oli erikodinga nga video yagonda kati yakakana yasala pulesa baba yasala pulesa yasala mulengere yakyukira bitya ate ge yazadde bannange agenda kyukira ddala nze mbabuulidde Brenda yakyuka. Brenda wa 222 Musiyoni wa 225 bayantabaga muntu ayinza kukyuka n'omuntu akyuka. Brenda yakyuka naye omusajja mbu omwana yamwegannye agamba nti omwana si wange. Omusajja agamba nti Brenda noyatera omwana omutuufu. Ye omusajja agamba nti mpozi ko tojja genda kundaga butonde tusobola confirming afesanga nti Brenda yatabalanga abasajja bangi jukira yeryangamu ati mwami agamba nti Brenda ayinza okuba ng'omwana si wange. Tunasooka genda kukola kikonfaminga tulabe. Akati munnange bimu ku ebitambula akadde kano ku side ya Brenda Miles jukiro ni azaala akaana era ng'azaala bulungi wabula obuzibu mu problemu nsonga ya musajja okuba nga atayagala kubanga yeegaana ebbujje. Brenda munaye bwe butubagiro bwalimu essaawa zino, bwe buzibu bwalimu essaawa zino, bwe buvuyo obuliwo essaawa zino. Bwe buvuyo obuliwo essaawa zino mukazi watu yakyasobeddwa naye nga mukakkamu nnyo yagamba nti bijja kuba bigwa. Yagamba nti bijja kuba bigwa bino byonna ebigenda maaso ku saidi ye. Faali TV gimwongera okubanga mugifollowinga n'okugyekumiraku. Mbagamba nti kyemwakola kyo kyakabi nnyo okubanga musubscribinga ate ne munyiga kade bagita Faali TV gyabali mu Iraq, Qatar, Saudi Arabia, Oman. Mbagamba nti kyemwakola kyamaanyi nnyo okubanga mugikumirako n'okubanga mugifollowinga. Waliyo Faali UK News enaku zino mbadde siri consistent okubanga mbatera buli lunaku videos. Enaku nzamu okubanga mbawa updates nga updatinga buli lunaku. Just kyemulina okukola kikimu kyokka ku followinga. Mufollowinga ate musubscribinge munyige kade naye nga bambi musabire Brenda Miles omusajja naye afuuse omusajja. Abasajja bazibu nnyo bayanja. Ayinza okuba ayagala kwegaana mwana mu magezi. Alabika ayagala kwegaana mwana mu magezi. Kati nno ojja kuwulira waki bijja okuba nga bikomekkirira naye nga ebya Brenda Miles tebijja kuggwa bwe bityo. Naye nga ekyamazima kyo yagonda yakakana yasala pulesha. Okuzaala ate kwametidde okubanga asala pulesha n'okukakkanira ddala nga gyenkomeza. Pulesha yo yagisalidde yagisaze ebyaddala naye nga kimulina okukola kikimu kyokka ndowooza kugyekumirako kyokka kyemulina okuba nga mukola ate mugifollowing munyige ne kade. Ebiramu bindekere updates nja kuba nzibatuusako each and every single day. Sooka following ne BTV ugikosa ne RTV Uganda now ate waliyo ne Faali UK News. Ebyalo bindekere nzinja kuba mbatuusangako zi updates. Wekola ekyo kyokka nzi ebyalo bindekere oyongera okuba nga ogifollowinga nsonga za Brenda Miles omusajja yeekyanga omwana ayagala kuba nti nga yeegaana baby. Agamba nti baby oyo nedda ninaako akabuuza ayinza okuba si wange. Omusajja ayagala kuba nti akola ki? Ayagala kuba nga ate yeegaana omuto ono naye nga baby yoyo ebifaananyi byoyo yabadde bataayo bulungi bifaananyi bya baby yoyo. Brenda Miles yakyuka nalagako embeera yali emunyiga Bambi ng'emumalawo. Embeera ng'emunyiga ng'emumalawo n'agala n'okwejjambula mu bwensi. Yayagalako kuno okwagala okukola ki? Okwejjambula mu bwensi naye kakati embeera yateerera ku sayidi ye. Faali TV gimugere bulungi subscribing onyige kade mwera.